Kakati omwami gwolaba mu katambi oyo omukadde gwolaba mu katambi oyo muzeeyi akubye mukyala we embaga makeke amukubye embaga n'ebyina ne bimwetokota mu butuufu n'abantu b'okukyalo babadde basanyufu kuno kubadde nga ku celebratinga omwami omugole omusajja alina emyaka 98 omugole omusajja ate omugole omukazi alina emyaka 9 bana babiri bakoze omukolo gwabwe ogw'embaga katugambe nti gwe gusembayo okusinzira ku myaka gye balina naye ku myaka gye bamaze mu bufumbo basazeewo bakole embaga oba osanga eribe y'ekijjukizo mu bulamu bwabwe basazeewo bakole embaga yaabwe esembayo mu butuufu kambabuulire guno gwe mukolo nange gwe neegomba okukola egyo emikolo gyonna gye mulaba simanya balese Range Rover simanya Lakizale egyo Mukama Katonda ne wootagimpa naye nompa guno omukolo ogw'obukadde nga guno nenkumbako nange n'omuntu wange nga tuli bakadde nga mwebaza okunfumbira guno omukolo gunnyumidde okusinga ku mikolo gye mbadde ntera okulaba sijja kukulimba kubanga bano abakadde baaliko nga bavubuka era basobola okuba nga baali bakoze ku mbaga ey'ekivubuka naye guno omukolo gwe bakoze omwami alabika abadde yeebaza mukazi we ng'amugamba mukwano weebale kunfumbira weebale kundabirira emyaka egiwera mu 6 ku 7 gye tubaze ffenna omwami alina emyaka 98 omukyala alina emyaka 9 bonna bakadde bazeeyi balina abazzukulu n'abaana b'abazzukulu n'abazzukulu ne bakoze omukolo gwabwe gubadde mulungi nnyo abantu b'ekyalo badde basanyufu era babacelebratinze eno y'embaga yaabwe esembayo ababiri bano bayinza obutaddamu kufuna mukolo omulala gwa ssanyu gusinga guno kubanga ebintu ebisinga mu bulamu babiyiseemu tewali kye batayiseemu babaddewo ku mulembe gwa Amiini ogw'Obote n'ogwa Tityokero Lutwa kati buli kimu bakirabye so eno y'embaga yaabwe esembayo naye mbambabuulire guno nange gwe mukolo gwensabira Katonda mpe mpangaleko ntuuke eno n'omuntu wange nammwe mbasabira omukolo bwe guti ebintu ebya Lakizale mubyagala n'ebijja mangu n'ebiggwawo mangu abaana mubawasa mubaleetedde Range Rover ewaka naye tebafumba mwaka tebafumba mwezi ono afumbidde bbaawe emyaka egiwera mu 6 kamba atuuseeko omukolo guno mugwerabireko naye nga muzeeyi tukuyozaayoza Mukama yeebale kukuwangaza eno yonna yonna gy'otuuse video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo
Kakati abantu abasinga obungi katugamba abakazi oba abasajja mwagala lakizale si kibi nenze mbabuulira kunze guno gwe mukolo gwe neegomba mu bulamu. Emikolo ngibatuusizzaako wano mingi, embaga zibadde za nnyingi, naye tewali mbaga gye njagala ng'eno. Eno y'embaga gye njagala nange Katonda ampe. Mbe n'emyaka gyange 98 nga mukyala wange alina emyaka 9, tukumbe asambe gawuni. Kuno kuba kweselebrating emyaka gye tumaze mu bufumbo. Abaagalana bano bamaze mu bufumbo emyaka egikunukiriza mu 6 ku 7. Kitegeeza first born waabwe ali mu myaka nga 65. First born. Ate ne first born wawe yazaala abaana. Ne n'abaana ba first born wawe ne bazaala abaana. N'abaana ne bazaala abaana. Kati mukadde ono omugole omusajja n'omukazi bayina abazzukulu b'abazzukulu b'abazzukulu. Ekintu buli omu kyasabirira ku nsi eno okufuna. Omuntu yenna kyasabirira Omukama amutuuseeko. Ze zimu ku achievement Mukama Katonda ze tumusaba atuwe. Bine Range Rover omuntu agikuwa ku mukolo ne wayitawo omwezi gumu n'agikujjako. Nabanga yakukubye empeta n'aleeta benzi, empeta n'ogimukasukira n'onoba n'ogenda oba n'obimulekera. Naye ekintu bano abazeeyi kibatuuseeko gwe bayita okutta omukago. Kanguyita okutta omukago. Kirungi nnyo, nsanyuse ku mutima era nange mbasanyukiddeko nnyo. Nammwe abandaba eyo kansuubire nti atisiko waliwo abakkiriziganya nange. Mukama Katonda agabira abantu ebirabo. Naye kapa eno bakoze omukolo gwabwe bambi. Bagambe katukole embaga yaffe eno gye bayita embaga esembayo. Ku myaka gye balina tebalina mbaga ndala gye bagenda kuddamu kufuna. Buli omu alifa nga mumativu. Nti nali ku nsi nalina mukwano gwange yali anjagala. Era twakaddiwa ffenna ne tufa nga tuli mu mukwano. Twagenda okufa nga tukoze embaga. Memories zino zezimu kuzinyuma. Mwana otulawo n'ogamba nti ya omutima gwo nga mumativu. Mukama Katonda wakire nkya n'akutwala ng'owulira you're so much blessed. Ng'oli mumativu, oli satisfied. Yeah, sorry. Mbu satisfied. Ng'oli satisfied. Okitegeera. So, muzeeyi tubasabira birungi byereere. Omukama Katonda yebale kubawangaaza, yebale kubatuusa eno. Kizibu nnyo okusanga amaka ne gawangala okutuuka eno. Nabo bayita mu bikko bingi, bayita mu bisiriko, bayita mu basoba nga balwanagana nako. Ne boba omuntu okula mu bwongo n'omanya engeri gy'ojja okusolovingamu ensonga zo ne mukyalawo. Nabo balina ebyabasoomooza. Tolooza nti omuntu okuwangala okutuusa eno obufumbo mpaka ku myaka 9, 10 golooza talina bintu byayiseemu. Ayita mu by'okusomoozebwa bingi, naye ng'omuntu aguma n'akula. Omuntu oguma n'okula. Okitegeera. Abasoba nga nabo batukwako okuseerira emererwa. Naye batuula ne bamanya engeri gye balina okukwatamu eyibayuuza nga bba abaagalana. Ate ku mulembe guno gwe tulimu, ekintu ekikalubamu nti omuntu akeera ku makya n'agoba mukazi we olw'ensonga eri awo eri mayina n'enkale ye ennene ku ye. Omuntu n'agira ku makya n'akyawa bbaawe olw'okuba alabye omugagga, alabye owa benzi. Ne omukazi ne bamulibba abakazi b'ennaku zino babalimbalimba na mandaazi, babalimbalimba na chipusi, yogati, apo ne babatwala. Naye omukwano nga guno tegusangika. So nange ngambye owange kandeete mbakuba omukwano guno mu maaso, oba osanga naawe mmwe gujja kuba wa motivation okusaba Katonda abawangaazi abaagalwa abalungi abategeera, nammwe muwangaaze ku mukwano mpaka eno. Mukole ku mikolo egy'obukadde. Mmwe temwagala kukolako kasekisi ak'ekikadde n'abaagalwa abammwe. Gomanyi bano abakadde banyumirwa nga bali mu kwegatta ebintu ebitali bonna beesekeraga mwami okola ki? Omusajja tasaaswa kutwala mbi nga bwe yazitwalanga edda. Ne banyumirwa
banyumirwa era bagenda kufa nga basanyufu. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera nabagamba eno y'ensonga lwaki abantu basubscribinga nti eno bagita variety of things eno buffet tukuwa kasavu kanyama so kusubscribinga gwo ofunamu nange nfunamu naye ate naawe ofunamu ffenna tufunamu kubanga ffenna twebeereramu ngono ffenna twebeereramu so mbagala nnyo Mukama Katonda abankuumire sijja kuwa kubajjukiza kusubscribinga kona mukade kateekeko video gye ntekayo pwa kwosooka okugifuna wabula mbagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mubere bulungi mwerabaamu.